Omusajja Dogolia bali kuwerekerako wano mu kibuga ndowooza embeera mugiraba mbeera mwawo njagala zikwata ziggweyo Kamukamu nga ndi wano okubategeeza ku nsonga za munnaffe muganda waffe Dogolia eyatufaako olunaku olwali Lukeesa Mmande saa 6 ogw'ekiro ng'aludde ng'atawanyizibwa ekirwadde ky'omutima saako puleesha ne sukaali. So ndi wano okubategeeza ku pulogulaamu nga we zibadde olunaku olwokubiri kw'ossa n'olunaku olwokusatu lwe tugenda omuwerekerako mu nnyumba ye ey'olubeerera e Busoga. So ensonga ebaddewo olwaleero omubiri gwe tugututteko mu kyaki ya Senti Yowaana Maria awo e Ruwafu ne tumusabirako, abantu be ne bamusabirako, era oluvudde awo ne tusabibwa nti tetumutwala butwazi wabula engeri gy'abadde omuntu w'abantu tumuyiseeko ko mu kibuga abantu bamukubeko eriiso evvannyuma. Era negatibwako fenga bakamukamu ne twegatibwako babbayika kussaako n'emikwano gy'abalala ne tusalawo tumukolere konvoyi emuwerekere tumuyiseeko mu kibuga ku ssaawa esembayo, era ne tukola konvoyi era piki ye yekulembedde ne kuddako emmotoka ye ne kuddako babbayika, naffe bakamukamu ne tukulembera, abantu be ne bakulembera, ng'olabira ddala bambi omuntu abadde muntu w'abantu. Era tutandikidde awo ku kyaki, oluvudde awo ku kyaki ne tugwa ku Boston, olugudde ku Boston ne tukkira, ng'olabira ddala abantu bamulaga omukwano ogwa ddala, abantu bamwagala, abantu olabira ddala bali mu maziga. Naye oluvudde awo ku Boston ne tukkirira ku Salaamu owakuleekaana, oluvudde ku Salaamu owakuleekaana ne tukwata ku Salaamu ekidde ekibuye ne twambukira ku Kalenda, ng'olabira ddala abantu bajjudde ku makubo, abantu bali muwuubirako, ng'olabira ddala abantu bali mu nnyiike etagambika. So olutuuse awo ku Pakalasiti ne tuyimirirako kwawo, ng'olabira abantu ne bava mu mabizinensi gaabwe, abantu ne bava mu maduuka gaabwe, ng'olabira ddala nti omuntu abadde ayagalwa nnyo bambi. So oluvudde awo omuntu abadde ayagalwa nnyo bambi. So oluvudde awo ne twolekera ekibuye mu Laawundi, era olutuuse ekibuye mu Laawundi babbayika ne batusabako nti tumuyiseeko mu Ndeeba waliwo ofiisi zaabwe ez'ababbayika, era munnaye gy'abadde atera n'okuwangaalira. Era oluvudde awo abantu bamusanyukira, babbayika ne bakuba, nga w'omanya era effujjo ly'ababbayika era ebisinga byonna mujja kubiraba. Enteekateeka nga webadde genda mu maaso nga tumuwerekera nga tumuyisa mu kibuga, abasinga mwenna mutulabye, kimanyi bajja kwongera obbiraga. Oluvudde awo ne twambuka ku lubiri ne tugwa ku nkulungo ya Kabaka, era oluvudde ku nkulungo ya Kabaka ng'olabira ddala bambi nze Dogolia mu kuziika Dogolia nkuyigiddemu ebintu bingi, nti n'obanga ng'olina w'otuuse ebyaddala nti ebyo by'olaba nti n'olina w'otuuse tebikwemazangamu, kuba abantu ye Dogolia abantu bamulaze omukwano mungi, ate ng'abadde Rastaman ng'alina omukwano ogwa ddala
kubanze mbozi nina nyingi nnyo naye olwakadde bakama bange ke bampadde era oluvudde awo tugwa ku nkulungo, oluvudde ku nkulungo netugwa ku bakuli, oluvudde ku bakuli netukkirira ewa Kiseka eyo mu bantu be mbagagga be. Abantu ne batulaga omukwano ogwa ddala ne batwaniriza batugamba naffe tuli mu kkubo tujja. So ne twambuka Kampala Road, oluvudde Kampala Road ne tugwa ku Mapeera, oluvudde ku Mapeera ne tugwa ku Jinja Road, olwo ne twolekera e Busoga. Kaakati ensonga eriwo essaawa eno nteekateeka za kubanyonyola ngeri gye tugenda okumuziikamu, engeri gye tugenda okwasaganyamu omukolo gwe guno, kuba Dogowolia ebyaddala guno gw'omukolo, kuba Dogowolia oba naye yakimanyako nti anaatera okufa. Munnaye musajja wattu yagamba nti anze kamukamu mujje mbabulireyo ku akantu kamu, jangu mbabulireyo akaama kamu. Era omukulu Dogowolia atugamba nti kamukamu nze bwe ndiba nfudde saagala abantu bakaabe, njagala abantu bajaganye, abasanyuka basanyuke, ebyaddala njagala ebeere nga mbaga yange, kuba ke kaseera kange Mukama Katonda kaba akoze eki, kabaagize. So onoolwekyo abantu olabira ddala nti abantu badde bagezaako okusanyuka naye era nga munnaye ng'omuntu waabwe bavuddeko. So olwekyo enteekateeka eriwo omusajja wakuziikibwa olunaku olw'enkya ssaawa 8 olwokusatu nga 26, era omusajja tugenda muziika Kamuli bw'otuuka Magamaga w'okyamira ekyalo kwe tugenda omuziika bakiyita Bumaana, ke kalo ke tugenda omuziikako. So n'olw'enteekateeka eyo mbadde nsaba abatasobodde kutambula ku lunaku olwaleero olwokubiri, olunaku olw'enkya nkimanyi waliwo abagenda otwegattako, naye oyo aba tasobodde funa ntambula ngenda kusoma ennamba zange anaasobodde agikubeko ndabe engeri gye nnaamukwasaganyamu afune entambula ennungi nesobola omutuusa olunaku olw'enkya ku makya. Ennamba yange ya Airtel eri 0752 29 59 17, MTN eri 0778 66 35 54. So neyanza nyuma yanzege abatesitesi mbebaza n'abatuwadde omukisa okutambuza buno obubaka, tubeebaza Omukama Katonda abatuweere kye musinga okwagala, n'omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa. Batuyita bakamukamu era ndooza twagezaako ndooza omwaka oguwedde okunoonya obuyambi, gyayita ku TV naddala nga tuwali press conference wali eri ku ofiisi zaffe, era ekikulu twasookerawo ku kyamitanda ku PTC. Naye nze ekisinga okuneenyamira nti waliwo n'abayimbi betukutteko nga twamusanga talina nakyali ne tumukuza, okitegeera. Naye akaseera ne katuuka ne tugamba nti kati essaawa y'okubeererawo omuntu waffe, okitegeera. Naye n'atuuka n'ateekawo embeera nti ate ogenda kusooka ompeeyo kumpaddireyo, ne mwerumiriza ne mumuwa ssente ezo nga tukimanyi nti tuli mu fundraising ya kunoonya ssente. Naye ekyasinga otwenyamiza nti waliwo abamu be twaweereza ssente naye teyatuwa drop, n'atuuka ekiseera n'atajja. Imagine tuli mu fundraising, tuli mu kunoonya ssente, naffe tetwagala kuteeka mu nsawo yaffe, oba okitegeera. So kati naffe abayimbi olumu batumalamu amaanyi nga ffe bapromota, kuba ffe bapromota omulimu gwaffe twakukwata ku talents, okitegeera. Naye wetukukwata ku talents ngeze ez'omugeto ne zivaayo, okitegeera, mu maanyi gaffe. Naye n'atuuka akaseera n'ogamba nti kati essaawa y'okubeererawo ate ng'oggyeko ekyogamba nti tuva wano ne tugenda ne tutegeka, naye abadde yafuuka muganda waffe. Naye twava wano ne tugenda ne tutegeka gundi tuweeyo Nakasongola, tuweeyo yali 11 neddogowaali ezengere ndoozi otegedde. Bannaye olaba Dogowolia namuyigirako ebintu bingi nnyo, kuba Dogowolia abadde muntu nti obadde abadde yatuuka akaseera ng'agamba nti oba yatuuka n'amanya nti akaseera kagenda tuuka nga naye agenda kufa, kuba omusajja adde wa ddembe nnyo.
nga dogoolye n'ow'omulinnyako otambula n'ogenda oba okitegeera nti waliwo akaseera kutwadde tutuukamu kintu ne kigaana n'olaba nga kikoze eki naye nga ogenza okulaba nga akutadde ebbali agaye nti naye kamukamu omanye ekiriwo egaddala kiganye tugende tufatte enkalala so mumbeera eyo yonna yonna egaddala nti abayimbi abamu betukwatako nze ensonga gye njagala okuyisaawo nti omuntu waba kukutteko ne muno ate n'ekirala n'eri bannayuganda nze njagala buno obubaka bugende eri bannayuganda nti ffe nga bakamukamu tuyise mu kusomoozebwa kw'amaanyi nnyo kuba ffe tubadde mu nteekateeka esonda miliyoni 340 omwaka oguwedde naye waliwo abantu be twatuukiriranga okitegeera akukuba akaama n'akugamba n'ebyaddala dogoolya mulwadde omusajja gwe twalabye ku ppiki naye ng'ekyamazima dogoolya abadde agezaako okubeera ku ppiki naye ng'alabye ddala kwajja ekyokulya ate nga kyekimu ekiyinza omuzza omutima gwe oba okitegeera naye ng'omusajja mulwadde oba twagezaako okulaga ebipapula byonna byonna naye oli n'ava eri n'agamba nti dogoolya ayinza okuba talwadde kati kiba kikumalamu amaanyi kuba na Uganda toyinza kwagala muntu mufu oba onfuna bulungi twagala abalamu kyampadde n'oluyimba ekyo kyampadde oluyimba era ngenda kuba oluyimba olwo kuba amaze n'odduwandiika ekiro kyonna okyegedde oluyimba olw'okwagala abafu nga balamu temubaagala naye ng'abayimbi bambi mugezeeko okuyamba ba artist bannammwe kuba ne dogooli abadde agwa mu ttiri bali aba artist ate ng'abeererawo kyembadde manyi ku dogooli ye musajja abadde ow'emirembe nga ne bamuba mugenze ku sho manyi bagayi abategesi babivulu olumu bazibu mugenda ku kivulu mulyesezza ndogo tufunye kaddiru kakakadde kamu kyegedde nemugenda ne babawako ensanvu ne mubanja 3 kati mumala okukola sho bapromota ne batandika abamu okwebuzaabuza ate biki ate abantu mubalabi dogo ngeno mugadogo musajja tagala tuwa balansi waffe dogo agamba designer nze munaye muganange natakula maya abadde atakula nnyo mudega designer ugenda obalabi designer nze sente nazira bade mugana nedda abasajja bajja tuuza ffe mala bakwata matayi dogo nga yakivuddemu ne batunyigira ezaffe